Mpitibwa Davis Amanyire omukuba ano ne Mpapula ku Electoral Commission okwesimba ku okulembeze w'eggwanga naye kati nga ekitulese ku Electoral Commission l'olunaku olwaleero tubadde tuze okusaba Electoral Commission efune engeri gyeyongezaayo ennaku ze baatuwa okunoonyezaamu emikono kubanga bw'obalamu okuva ku lunaku lwe baatandika ogaba foomuzi zino baatuwa ennaku 29 okunoonya emikono 100 mu disitulikiti 98 eza Uganda. Kati bw'okwata ezo disitulikiti 98 n'ozigabizaamu ez'ennaku 29 ze baatuwa kitegeeza buli disitulikiti baatuwa essaawa 7 ate ekitasoboka nti okuva wano tuuka e Kakumiro kyetaagisa essaawa 7 ng'otambula kyokka ate ez'essaawa 7 ze bakuwadde okola ki okunoonya emikono 100 ng'ekyo olabira ddala tekisoboka. So tubadde tusaba Electoral Commission eyongezeeyo ku nnaku ze baatuwa ezinoonya emikono waakiri ku 98 days nga tubala at least district emu lunaku lumu. Bwaba tuwadde ennaku 98 nga one day tugenda servinga district emu. Kati nekyakye tubadde tusaba nti bwe naabongezaayo ennaku ezo bongezeeyo n'ennaku ez'okuwandiisa ba president kubanga ozishiftingo ziza eno nga balaga nti bagenda tuwa obudde obumala okukola campaign nakyo tekyali nti basooka kwebuuza ku bakulembeze abaagala okwesimbawo oba olwedda baali bafunye empapula nti bakikola bo ngabo ekitalaga enkola ennungi. So tubadde tusaba Electoral Commission efunzeeko ku nnaku ze baatuwa 29 bazigaziyeko ziwere ennaku 98 so nti nga district emu tugituukirako mu lunaku lumu. So mu baluwa gye tubawadde aba Electoral Commission tusabumitinze nga tubawadde ennaku 5 okubanga tufunye reply yaffe okuva eri abakulu aba Electoral Commission. So bwekinanga tekikoleddwa tujja kulinda ennaku 5 tukone tukole peaceful march nga tujja wano ku Electoral Commission tulabe ekyekiddako. Gw'omwenda ekitegeeza ziba 10 September 10 ogw'omwenda ziba nnaku 29 zokka. Ne bagamba tukunganye emikono egitali wansi wa 10 mu districts ezitali wansi 98 nti mu butuufu kiba tekisoboka kuba kutulemesa kuba kugamba nti constitution semateeka gyeba amendinga ne bakkiriza nti ffe abaana ba independence abali wansi wa myaka 35 na waggulu wa 18 oba tujjamu oba otulemesa nti ne bwabeera chairperson wa Electoral Commission byabakama tasobola kutambula ennaku ezo 29 mu Uganda okunganya emikono ne bakuweereza helicopter nti tambulo noonyeje emikono kiba tekisoboka. So ne ku lwekyo ekituleese wano olwaleero tutadde ekiwandiiko kyaffe ne tubawa ennaku 5 ne tubalambikira bulungi ensonga bo bennyini bwe baali bakendeeza ennaku za nomination okuzijja mu October tebeebuuzako ku ba presidents abeesimbyewo kubanga nze already nali ndina ekiwandiiko kuva Electoral Commission ne bannange nga kinzikiriza okukola presidential consultations banditwise ne bagamba mu abeesimbyewo twagala kubawa obudde obumala for campaigning ennaku tuzikendeza naye bo baatuula ne bagamba bakikoze okwo kuba kulemesa eyo teba democracy okwo kuba kunyigiriza kwennyini semateeka erambi so tuwulira nti waliyo abagamba nti bo Uganda nene nnyo tebasobola kugitalaaga mu mwezi okufuna abantu 10 okuva mu district 98 tubasaba bakole kyonna ekisoboka bafune egyo emikono egyetaagisa mu tteeka naye banne tebasobola si kyabuwaze nti balina okwesimbawo kati kitegeeza nti obusobozi obusobola okutalaga eggwanga mu mwezi gumu baba tebanabuweza naye banga bawulira nti muli bo obuwagizi tebasobola bufuna mu kiseera akakiiko kyateekako baddembe okuddukira mu kooti ejja kutereeza mu nsonga eyo naye akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza mu mateeka okutegeka akalulu nga n'ebyo n'omwo mwe muli okuteekako ensalesala y'ennaku ezirina okukolebwamu buli kyetaagisa mu kutegeka akalulu.